Tanto kola chamanyi nnyo muganda wange ali mu maaso n'okutula ku channel yaffe eno nkusaba oyongere subscribing commenting liking ensonga ekitambulira bulungi nnyo. My name is DJ Nelson ate era nyongera okukwebaza MC4 yali kamera muganda wange nne muganda wange ono Raza Blade International nemeddewo okuteekawo ebitannabaawo mbirekerewo abaliddawo nze navaawo bajje babisangewo bwe baliremererwa okubaako bye batondawo balingirize mu ebyo bye natondawo okulekawo nabo babeko bye balekawo Kajirta International bombe yakuba na gashaki munda mu Yero Mishima ne Japan mwaka gwali gwa 1995 bajitanga Little Boy ne Fatman Kabu kati wala kabuma okitegeeza nti eba introduction yo omulala je kwe nkofira naye sebenge ndaba wali byakwekwe naye oyina ensi ino kwange kulaba abantu abanene mu government balina okulaba kama wa mazi bakwetegereze ate abasajja abo tubagala nnyo tubawagira abo mu government muzi wangamba kwedda nti oli wa NRM oli wa kintu kyona ekiba kizze luno si lutalo nze ndi wa NRM Kajita alangiridde luno si lutalo ate bw'obeereeyo nga gwe toyagala NRM yagala Raza Blade nganze kuba nange nyine ekigendererwa kyange kuba kulwakimpagira edare kale kwegamba politics issues tezitwawula kati ekitegeeza agera bw'ojjowulira ebintu bino tebitwawula omanyi nganze tomanya ate nga kibiina zimanya kyabesigye zimanya ada ebyo sibitegeera wabula gwe jangu naawe ompagire nganze kuba nze ndi mutontomi ndi muyimbi obulamu ntoba nabwo ekisooka enjala nnyingi mu ggwanga kati nganze ng'ovudde ku bali tubadde wano mu covid abantu nga sikubako mulanga yadde siwe kiri tubadde wano mu covid abagagga nga bayiwa emmere kasasiro endowooza okiraba naye ate ffe nga tuli amandaazi n'amazzi ag'ebibiri naye kale mwebalebeerayo ababaddewo mu mbeera embi n'ennungi omanyi kati abannayuganda bagala kumanya Raza Blade waffe embeera kati ali Raza Blade wammwe akyatoba kutoba kwennyini naye nga talina maanyi kiki olina mubisenyi gato omusujja gunnuma biki ate neyala mungi kulwaki sirwala Kajirita soka twalabye Geno inazi celebrating birthdays ogamba Gen Muhoozi oyo daddy kaire lugaba daddy tukuwagira muzeyi tuli eno wansi mu mbalala twakola ekibiina bakiyita Ghetto Dwellers Association kale kwegamba taata kine lugaba Gen Muhoozi taata mujje twetaaga obuyambi bwammwe ate kiki zipate zibeerayo naye tetuwuliraga batuyita taata kajeno topafume okujjadde just ku birthday ya Geno Justin ze nayimbako ku birthday ya Gen Museveni Justin ndowooza nga alusazeekaawo mu Owino neri ku museum eri waggulu ekitante oba owamanyi kantuliko na wano muzeeyi waffe nga ali ku Zwim TV era ne bampa mu microphone n'empanda mu dadi naye ate nze neetaaga support ntono nnyo si nnyingi neetaaga studio okategeera ebyuma nga byonna mu ebiri biri safe kale kwegamba katusooke tukubiremu Geno waffe akayimba Gen Muhoozi buli wemalayo ng'oddamu ennyuguta zi owange Geno Muhoozi obudde bubadde bwakacya ku makyafukamidde wansi ku mavizi gange abiri njogere Mukama Katonda omuto eggwanga Uganda alikyalira aligobe mu kino ekirwadde ekyaliyingidde ekyabasiya kwotadde bano abasanja anyongerere ne muwo amaanyi g'obuwanga kale kwegamba amaanyi g'obuge anti nyondi omusigazi okuluga kijje kasozi nyabushozi kuli obunde mu nshozi mama wanje akakyera yanzaara nenka akatuzaare kiramwezi akwaka ennyonyo kana akayimba nkakubidde Geno Muhoozi taasa bano abayaya abandi akengu ukoze ekimanyi naye agwa muke kaine lugaba
kati bwetutambulira muzike oddamu ga kine rugaba wemalayo ng'oddamu ga aya enesaawa mwana katutandise kuyimba ku nyuguta ya ba Matayo 7:15 ega mba muzeyi kineruga Matayo 7:15 ega mwerinde banabbi b'obuli bali cece mulinga bakola byandiga kumbe mitima misege miri ompuli ya kineruga manyinaze namutuuza mu nnyumba n'emmuga agasajja tuli gali tetupewa tusigala tulu solo kulwaza agawuka agagenda okugayagaya amagu ndowooza ompuli ya muzeyi kineruga manyinaze yeyayo tutudde mu nnyu manyina ziyagala kuusa neziramu nemmuga embwa yange simba yafiira manju wa nnyu y'omugaga semati ng'erwanira magu agalimu obuto agagita agagigatte naye mulowooza bye nali ŋŋamba mwanyinaze nali muli okukyusa ku luga mbaye kasobola okwezi kirabe kiri kirowooza ndi mukate kitandise kuluma ng'ate byengezaako okuyi ngezaako okuzimba kiyu ekiritaasa bali bakateeya ndowooza ompulidde kineruga Sokola chamanyi nnyo. My name is DJ Nelson, Raza Blade International. Kakati Gen Muhoozi na kenyini kutumiddeko webale nnyo webale ddala emirimu gy'okola Raza Blade taasa gwanga ate era tumwagaliza bayita happy belated birthday ati ki happy belated birthday Geno daddy naye Geno tukola tukwetaaga Raza Blade akwetaaga show aja performing ku shows ku birthdays akayimba kenzijukirako n'omuyimbi wange ono eyanfaako mbuuza kayimba ki nkwetaaga nawe neetaaga buli omu yeetaaga munne Nebakyo Jessica Jirita agambye akwagaliza birthday Geno Kainerugaba za celebrating birthdays wawona bwe zinabanga zikyagenda mu maaso Kajirita bakuyita performing just the number yange ntono nnyo 075 15 ngakiwedde ngenda mu luzungu 075 65 120 19 ne kakatubwe tugenda ngamu katugeze zemu na tandika ku celebrating the birthdays kiki kyosobola ku performing ku mukolo just nkwata mic netandika osanyusa ba people yezewo mutiyo muto okuva mu ghetto abaka mkuwangula zibato kizitondi buzito mutako ne kato force nyina je nato mu ghetto batongo omutoni na taito kyekimpisa pirato bapiseleza Blade omumanyi mpunya mayemba basinga batyanga bagombe de besigeto winyizirira zinaipo mudatu de waguru wa mateka go nange ekisongole kyayo entokanga nopita komuledi bapitaleza Blade my god post choice impeda prophet kale mpitaleza Blade ngabo ya Uganda the wide under into the winter emperor kabaka wazi empire zonna asangibwa kudaka continent so bwekito bwekiri twangala kubaniriza nitubebaza kwanti bamukinga mutukola kyamaanyi nnyo enamba y'essimu eri wansi awo gyolengera nsaba ogicontacting singa oba olina kyeweetaaga Geno Salim mutumiddeko saluti zo daddy bless Gendo naawe bojja enamba eyo tusaba otuukire ku muvubuka ono tumuyambe ate muwagizi wo tuli wano ntobye nezipate taata ntobanze nze mbeereno nenkuba embuula abayayi ne basituka ne bagamba kituufu oyo mwana kasita ayogera tugende naye ate nze ekinsobera bwe mutuuka mu sizoni ez'obululu abantu bemukwasa ssente mbu simanya kansala simanya gundi kansala talina budde bwakuleeta ssente ezo ziweereza ffe bayayi bo tuli bayayi ba ate tuli eno wansi tukubira emmeeza sente zibenga byani baziwa bakansala baziweereza kati nga bw'onootuukira ku kyeyamaani w'abaana b'omugeta abaenaremu sonko n'omukwasa ezo ssente aba asobola okukuŋŋaanya abaana kuba zakikola ng'ate akikola ku ssente ze naye karapu kona ka NRM kona NRM buli wemalayo nga tuddamu ennyuguta mu kale kwegamba ebibiina ebirala bijje twegattirewa nga tuli eno mu NRM ku lwaki tetwemalibwa ate ffenna nga tukkirire wansi
enensi tugibeera netumala netugiva kale betebe tugitambulira kuba omulembe mabegande se gwateeka mujje munange nteeke ndowooza mumpulira abayenaale once upon a time sekisona musanga munasai natandika okumbuulya engeri gye yalyamu obula nga wali ku meriniya nga tamanyi biseera sirimu bwali muyingira abavubuka bamuguliyanga amasi nga buli gwasanga amugamba gonange tuli muntu abasira bagamba kibyala alanegedigumirewa kuba guno gulinga muzi ogwaduyingidde ambakuba omuziki nolowooza nti mbakubye bibbo ndi mubi ninga sada mujje twegattire wamu nga enaale. Thank you so much. Please continue subscribing, liking and sharing. My name is DJ Nelson. I am Siforo. Yali kamera tubebaza mwebale nnyo mwebadira. Tumitinge mu video enabeddako Mukama Katonda abawebye musinga okwagala.